Luno lutalo lwennyini omukulu Obujulizi Ssenyonyi ate aggyeyo ebyama ebirala baganda bange era nga bino byonna biri ku omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ate alemereddwa okulekulira ofiisi y'ekibiina kya National Platform n'agamba yeetagenda kugenda mu maaso naka family Baiseka family group naye bananga abantu banange kyobalaba bagamba gwewonyegere yali kusambya sebo bwabadde leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu bwabadde commissioner nkatana bakuba musimbi guno abadde tabiraba ne kakati lwabiraba bannange baganda bange mikwano gyange tuli balabira ku bikolwa byabwe aye ffe twabagamba wano bajja kweyanika ne balowooza nti tuli byakusaaga Obujulizi Ssenyonyi ayongedde okuggyayo ebyama ayongedde okuggyayo amazima guno nno muliro baganda bange bino nno tebigenda kusoboka National Platform weeraga wakambwe ze nyongera bategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwanjekeri President of Uganda ajja balabisa ate mujja kweyambula bwino ku bwino n'ensonga eyamugisa ku leader of opposition naye emaze okuba nga efuluma era emaze okuba nga erabibwa baganda bange kabikusa akabika omulalu bukyanga yekwekereza bukyanga atweteekamu kumbe yo alina mission ndala nnyo kakati nno tumaze okuba nga tumwambula tumutegedde uyu Mathias Mpuuga mbadde mugamba maama leader of opposition waffe maama owaffe maama kumbe naina bibyo birala byeyenoonyeza nze kemba kituufu nenyingira mu bulyake buno Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwine buli kimu yakitugamba dda ebigambo yabitugamba dda nze kambabuulire baganda bange ebintu ebimu tubitwala nti byakusaaga ebintu ebimu tubitwala nti kyekyalenga by the way kiyitewo naye ebintu ebimu bigenda mu maaso nga birina ensonga era ensonga zitandise okweraga On the protocol, we are very excited era mujja mu ggwanga lyaffe ajja kututegeeza ensonga nga kuba structure nnungi tujjabbi bagamba emusidoka muwakisa oluusi balinamu amakanda era bwe bawulire omukolo guno nabo ne bajja ne bagamba nti ate mwete kati Mathias Mpuuga Nsamba onaaba okyayogera ki Jeno n'abakulembeze b'ekitebe kino mwenna bamemba baffe mwenna ba food soldiers bannamawulire ba online journalists basebo ne banyabo nsanyuse nnyo balaba olunaku lwaleero olunaku lwaleero lwa ssanyu nate tinewankubadde ensi eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya nga bwe tubadde tugamba nti tewali ali safe mu ggwanga lyaffe bwe bamala okutemula omunadiini batemula mukulembeze wa nnono bamala okutemula omukulembeze wa nnono batula okutemula muntu wa bulijjo tewali ali safe mu ggwanga lyaffe kyova olaba nti mu bye tukola kwe kulwana okukyusa embeera eno tubeere nga tulina right to life nga tulina obulamu ndi musanyufu nti omulamwa okusinga obunene wano gwakwatagana kinsanyusiza nnyo ate okukwatagana nga gutanyizibwa mmwe abakunga twabasindika ne tubagamba mugende mukunge bannayuganda bonna gye bali naye era ne tubasaba mukwatagane n'abakulembeze baffe abalondebwa
tusobole okutambula nga tuli muntu omu. Twafunanga complaint abamu abakulembeze abalondebwa nga tebakolagana abakulembeze bakunga, ebiseera ebirala abakunga nga tebakolagana n'abakulembeze abalondebwa. Era mu kunoonyereza nenzuula nti emu kuzaali ensonga enkulu kwe kwali okukayanira obufu kwe ogidde mukunga naye olabika oyagalako neesimbako. Ekyo nababulirawo nti kyekimu ku bizibu bye tusinza okubeera nabyo abantu abagujubanira ebifo. Nze njagala kubeera kansala wano nja kufa n'omuntu, njagala kubeera meya wano njagala kubeera MP wano nja kufa n'omuntu. Oba ebya struggle tebitambula birekeyo naye nga nze nfunye akafo kange. Tuddamu bategeeza nti akafo ako tekagenda kugasa nga Museveni yakyafuga eggwanga lyaffe, mpozi ng'oyagala kakozesa kubba bubi. N'ebifo ebyo okubayamba okusobola okuweereza abantu bammwe n'okukyusa ensi yaffe nga tujje nakyemalira mu buyinza. Mandeeti yo gy'olina nga kansala, nga meeya, nga MP, obeere ng'osobola ojja ekisasayizinga mu mateeka. Basebo ne banyabo kyetwali tubagamba mu ntandikwa kyetubagamba kati era kyetugenda okubagamba olubeerera. Struggle nanga temukwataganye ebejja kulwa. Ekitukuumye mu busibe buno emyaka kati genda 40 kwe kubanga ebiseera ebisinga oli bw'aba akutuddeko bwa kansala wakiri omulemesa n'oleka dikiteta n'ayitawo. Kati ate ne nakyemalira n'atumanya bwe yamanya nti kati okukomera tetukyali tya n'abasuulamu ssente. Olunaku lwono nsanyuse nnyo nti ndimusinkana bantu b'ewakiso era ebigambo byange bijja kuba bitono naye bijja kuba straight. Naddala mu abakulembeze abalondebwa ewakiso. Njagala okusiima ne kusekusiima abakulembeze mwenna abasigadde ku mulamwa, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakulembeze abasigadde nga mukiikirira ekifaananyi kyaffe, mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubeera tubalaba, nange mba mbalaba kuba ensi yajja erimu social media ne bwobeera wamu ku kyalo tubeeta ebintu biraba. Tusanyuka nnyo bwe tulaba nga mu abakulembeze nga ofiisi zammwe tezaabagulumiza, ng'ettaayi ne suuti ze mwambala tezaabagulumiza, wabula nga mukyali kyekyo kyekimu kye mwali. Ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo. Abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu kampeyini, mwada nkunyingi baagala mwada oli gwe balaba mu kampeyini. Nga tugenze ne tubanyonnyola ebintu bye twali twagala okukola, baagala tulabe nga babalabe nga gwe mulama gwe tuliko. Ate nabakola bubi naye nakola kituufu kuba nagamba abantu nti be bakama baffe. Ffe tuli ba servant, kyetwajja tusuubiza abantu era tulina kusigala nga tuli ba servant. Mbeebaza abasigadde nga muli ba servant b'abantu, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyokuba nti simusigadde muli baweereza abantu yensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano, ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu, abantu ne babakubira emizira, era ensonga egy'obbazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa. Mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikoze obutamanya, abalala abakikozesa omululu, ate abalala ne bakikozesa obuswavu, abaagenda ewa Nakyemalira Museveni. Nabagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual. Bino si bye bya bulijjo, bino bya ddala. Twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byeni mukwogera kati. Njagala mwena mutunule emabega wange mulaba jayo flag eyo, mulaba abaana abo. Bano abaana bonna battibwa, tekuli yali yeesimbyewo. Tewali baali tebaagala bifo, baali tebanoonya ssente, baali baagala Uganda empya gye twabasuubiza. Era buli we twali tuziika bano abantu, abogezi bonna babasuubizanga Yasini Kauma samuziika nali mukomera, naye bwe twali tuziika Rita oba bwe twali tuziika Frank twamusuubiza ntumugamba Frank kyetusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulama gw'oliko, yengeri yokka gye tugenda okusasula. Ekitegeeza bwe tuva ku mulamwa guno tuba tuvudde, tuba tuswaziza bano abantu n'abalala batalabika, n'abaana bali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kyetusobola okukola kwe kubeera integral, kyetusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si beewakiso mwekka kati mwe beekwatiriza, naye bangi nnyo mwe bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga.
tubadde genda kulya gwe obwesigwa bw'abantu bebakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osuba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawoninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana bulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yenna. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba, nateekayo bulago bwange. So tetuusiruwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twabayo ne tubagamba ebintu tebali kyamaanyi kye twetaaga kukola okujjako biyimirirako basebo ne banyabo. Yensonga lwaki njamba bakuutiramu abakulembeze abali wano. Timbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandeeterako information naye nga beŋŋamba nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye wenafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Mulesa okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene, naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulira ku evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda, ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawe ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe. Mumanyi lwaki ekulaakulana? Japaani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi ye yejjayo yekka ne yeefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazeddiza ye nga ye, bamusiba mayisa oba kalabba. Wane waffe wokka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti bulyake, butemu, bubbi. Ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayena kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kibonerezo kyekino. Wayitambale nga munne yennyini nga yaluguddemu eri mutwe, oli kyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sirina kyakola. Mwena abakulembeze mubadde wano, kakasa mwena muli attentive, mugamba president agenda byogerako, ye nja byogerako, oyinza obikola n'otobyogerako. Mwena mumanyi tiweesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way, twebaze Katonda nti firimu yaffe eyanika nakyemalira Museveni ebunye ensi yonna, era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna, bonna bamuguddeko nga bali omutono. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo ate amawano wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakaasa okuli online. Omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakaasa, gweovaayo ng'olwanyisa bubbi, abaana bakyali mu kkomera kati abaavaayo okwekalakaasa nga bannabbanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakaasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition, okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa. Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeyegabira miliyoni 2 olunaku. Nina okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyusa nnyo. So kyabadde kyannaku, naye nabagamba baganda bange sigenda kuzirikirira, era njagala ffenna tubeere mu kutya, nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda, nennoonyereza nenfuna evidence, era nenfuna nempita meeting
erimu abakulembeze bonna, aba deputy president bonna, abakulembeze b'ekibiina bonna, omuli leader of opposition, omuli secretary general, omuli deputy secretary general, n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa. Nga bwe tukola bulijjo, nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babuwa ba MP. Ne bavaayo abamu ne bakkiriza. Ba Kagabo no we Kayunga. Isebte bandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza. Era nitubabuliyo ekyokola sente muzizeeyo. Abatazizaayo mu abalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola nga nfunye information nti waliwo be bawadde million 10 ne babyegaana. So bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzegabira sente meka miliyoni 500,000 ngekyenyiike nti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza nti naye kwe nazitaddewo nti buli leader of opposition anajja mbu yanazifuna nedda wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasookawo buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu 3 okusooka kwekuzayo sente z'omusolo ekyokubiri kwe kwetondera abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emikulu bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano omukulembeze owa NUP eyo yengeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu singa tubadde mu geto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki mu geto ne kakati tubere decent tubuyite bukenuzi. So ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alekulye komishonera abantu ate tukomewo bupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze bikyamu pozi nga takoze kikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa najja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala obategeeza mu abantu b'ewakiso naddala mu abantu ba wano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya. Bangi abaasookawo baayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. Ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyobola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Ekitiibwa kyekitubeezawo, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza. Bangi abalina ssente naye nga tebalina kitiibwa, bangi abalina obuyinza. Museveni alina obuyinza, alina emmundu n'enzikumenyonya atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga mubbi. Ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu, ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity. So have an integrity mark. I want all the leaders when naaba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu. Singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenfiiridde ate gwe otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono. Ensi etulinamu essuubi. Honorable Ssenyonyi, njagala okusaba ssebo ng'ogenda okukulembera ttiimu eri mu parliament, togikulembera gigende gitwala gitunda. Gikulembere nga muziyimirira ku ebyo abantu b'ennakawa bye bakugamba kuba obasanga bulijjo ne bagamba ne Honorable Ssenyonyi kino nga kikyamu kiri nga kikyamu. Muyimirire ku nsonga eyo, muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abaatuteeka mu bifo bino. Nandibadde soogera gye muli
naye abaana bali makomera batuteeka wano wandibadde tuli honorable wandibadde tuli mayor naye abaana abo stand for them. Njagala okubaagulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe, hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Ffenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet, so be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasamu ekitiibwa naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako Museveni nga documentary eyo mwakalaba bameka bagiwandikako mu mawulire gaffe. Mwaka kifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwe engule wamu n'omutukuvu paapa wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise. So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasiruwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. Enensi yammwe bannange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temberekera ffe mulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nenzikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana be bakutte ku street kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority genda kuvumirira nabbanja nga bbi amabaati ng'abange nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi titugenda kubeera held accountable. Si nze nzekka wabula n'abantu betukulembera. N'ebigambo ebyo njagala okubaagaliza okonectinga obulungi, njagala okubaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala okubaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza. Ensonga endala zetutayogeddeeko tujja kuba tuzogerako in the coming days. Naye leero njagadde kutegeeza abantu abatugoberera abatuwagira tukyali ku mulamwa, tukyali strong, tukyali ku mulamwa gwa kugobaganya Museveni, tewaliyo kintu kirala. N'okutegeeza abakulembeze bannange nti tumanyi nti waliwo abagulirirwa okudifusinga abantu okubajja ku mulamwa, naye tugenda kubeera nga tetulina gwe tubikkirira basebo ne banyabo. Mwebale nnyo kumpuliriza. Mukama Katonda bankume. Byebyo ebigambo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ate byayogedde ku mbeera egenda mu maaso wakati wa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba awamu n'okuba nga awummuziddwa ku bwa leader of opposition wano ku kitebe kyaffe ekya National Platform. Ebigambo bimuze ku matama era takyalina kyaddako. Yes, we are the National Platform. Twagala nnyo okutambuza embeera ey'amateeka era nga tusuubira nti tujja kukwataganira wamu bulungi nnyo ddala. Amaziga gajja kkaabibwa naye n'ebigambo bijja kwogera. Wabula Mathias Mpuuga Nsamba wandikozesezza embeera ey'ekisajja kikulu neweewummuza ng'obudde bukyali kubanga ate munnange ebigenda mu maaso biyinza obutakubeerera bulungi anti omukulembeze wanaaba asazeewo ekyokukola ekituufu ekitwala mu maaso ate era ekigendera ddala tufuula abawanguzi. Tumanyi bulungi nti Mukama waffe tosobola mmusinga ne bw'okola otya ne bw'ogezaako okukola otya tojja kumalako n'amaanyi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine g'alina. Era tukusuubiza nti wandyewummuza ng'obudde bukyali n'okola ekikolwa eky'obusajja bukulu ne weewummuzaako bunnambiro.